Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Ebigambo bizze biyitiŋŋana mbu pulezidenti Joseph Kabila ono ye yali emabega w'okufa kwa kitaawe Laurent Desire Kabila mbu n'ekigendererwa kyali kyakweddiza buyinza. Ensonda enneekusifu zigamba mbu ono ku myaka egya 29 ye n'ab'oludda oluyeekera olwali luvuganya gavumenti ya kitaawe baasalawo okumutta nga y'ensonga lwaki n'abamu ku bo yabawa ebifo ebisava mu gavumenti. Ensonga eno tetujja kugyesibako nnyo kubanga ensonda ezimu zigamba mbu bino bya kumusiiga nziro. Ekisanja ky'ekyokubiri kyatandika mu 2011 bwe yaddamu n'alondebwa ku kisanja ekyokubiri era ng'okuwangulwa kwe kwalangirirwa mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 9. Mu kulonda kuno mwalimu obuvuyo n'okulwanagana kungi naddala mu kibuga Kinshasa n'embuyi mayi anti bangi bagamba nti Kabila yabba akalulu oluvannyuma lw'okukitegeera nti eyali ku ludda oluvuganya Etienne Tshisekedi ye yali ow'okufuuka pulezidenti ng'akalulu kano ye yakawangula. Naye wadde ng'abantu beekalakaasa era ne bawakanya obuwanguzi bwa Kabila, kino tekyamulobera kulayizibwa era bwe kityo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2010 n'alayizibwa ku kisanja ky'ekyokubiri wakati mu bisuubizo ebingi eri bannansi omuli okubakolera ku nguudo saako n'okubabbulula mu nnawookeera w'obwavu. Bwe kityo nno ne bwe baali ku mbiranye Etienne Tshisekedi yayagala okwefuula kifeefe wa wano bye yakola omwaka oguwedde bwe yagezaako okwerayiza nga pulezidenti. Mu Januari w'omwaka 2012 abakulembeze b'eddiini nga bakulemberwamu Ekereziya Katolika baavumirira akalulu kano olw'obubbi n'obutali bwerufu obwakalimu era nga bano baakubira omulanga akakiiko k'ebyokulonda okutereeza ensobi zaabwe. Nga 17 omwezi ogwa Gatonnya jjo ly'abalamu mu mwaka gwa 2015 Paalamenti ya Congo yayise etteeka ly'okulonda nga lino lyali lyakusooka kubala bantu ng'okulonda tekunnabaawo, ekintu Kabila kye yawakanya ekyaleetera abayizi ku ssettendekero wa Kinshasa okwekumamu ogutaaka nga bawakanya ensonga ya Kabila okugaana okusooka okubala abantu ng'akalulu tekannatandika nga mu kwekalakaasa kuno abantu abasoba 42 be baalusuulamu akaba wadde nga gavumenti yagamba nti abantu baali 15 bokka. Samali Kisaache, KTV, amalindirire.